Makerere ng'ekolagana ne gavumenti batuwa ssente ogenda okumanya nti abaana bano abalina emisango oba abali mu misango bakozesa ki okumanya nti ono ali myaka bwe giti oba Olunaku olwaleero abayivu ab'ebyensoma ebya ssaayansi n'okukuguka mu by'amannyo ku ssettendekero ekkulu ow'e Makerere banjudde enteekateeka gye batuumye Presumptive Age Estimation in Uganda Methods ng'eno egendereddwamu okusobola okuzuula emyaka gy'abaana abasindikibwa mu nkomyo kiyite juveniles nga bayita mu ngeri y'okuzuulira ku butonde bw'amannyo. Dr. Annette Mutebi Kuteesa ng'ono ye mukugu era akulira ekitongole ekitwaliramu abasawo naddala abajjanjabi b'amannyo bw'ati bw'annyonnyola ku nsonga eno. Okutulagirira emyaka gy'omuntu tuyinza okutunula obutunuzi mu kamwa k'omuntu ne tulaba weeriri oba teririiwo, oba tuyinza okufuna kye tuyita x-ray gye tusoma. Bwe tugisoma yo ate etuwa ekifaananyi ekisinga ku kutunula mu kamwa, kubanga ekifaananyi kiri kyetuwa nti ne bwe liba terirabise mu kamwa naye bwe liba mweriri nga likyali mu ggumba bansobola okufuna emyaka gy'omuntu. Bano bagamba nti bakuzuula era n'okumanya abaana abali wansi wakati n'okuweza emyaka 18 nga beeyambisa enkola ez'emirundi 3 omuli ogwa observation nga guno omuntu akozesa maaso kulaba amannya agali mu kamwa k'omuntu okusalawo emyaka gy'alina. Kuliko gwe batuumye clinical method nga guno bakweyambisa ssayansi ow'omu ddwaliro okulaba amannyo g'omuntu naddala ago agatuumiddwa third molar oba kiyite wisdom tooth. Enkola ey'okusatu ye ya radiographic ng'eno bakweyambisa ekyuma ekiraba okusukuluma kungulu w'omubiri kiyite x-ray okulaba amannyo g'omuntu nga kwe banaasinziira okuzuula emyaka gy'anaaba alina era abo abaweza emyaka egisalirwa n'okutwalibwa mu nkomyo ez'abakulu oba ez'amabujje. Eno methods ezibadde zikozesebwa okusinga kwe kutunulira mu kamwa k'omuntu n'ogamba ono nteebereza ali bw'ati. Ekyo kye kibadde kikozesebwa. Naye kaakati ate tuleese x-ray ky'omuntu okisoma ekifaananyi n'ogamba lwakubanga ono ampadde ekifaananyi bwe kiti kye ndaba agwa mu myaka bwe giti. Kaakati ekintu ekyo abasawo b'amannyo bajja kuba basobola okukikola naye nabo era beetaaga okubangulwamu. Mustafa Nsubuga akulira ebyemizannyo ku mutendero gw'ebyenjigiriza atutegeezezza nti kino kyakuyambako nnyo mu byemizannyo okuzuula abasala emyaka sinakindi okulimba emyaka n'okuyamba okumanya emyaka gy'abo abatagimanyi olwo buli muntu bamuse ku mutendera kwasaana okuzannyira oba okwetaba. Enkola eno nnungi esooka gujjawo okubuusabuusa kw'emyaka kubanga gweta ssayansi mu mizannyo era embeera gye tubaddemu endala ebadde yakwetegereza obuuzi tosobola kukozesa maaso n'ogutegeera nti ono omuntu alina emyaka 2 oba n'emyaka 15 so gono eno enkola tugyagadde era tugyagala Uganda tugya adopting. Tini Lukabwe, Adams Mayambala ku lwa STV Select ey'enjawulo.